Museveni yawandika amagye mangi okusinga abasawo malwaliro. Museveni yawandika amagye mangi okusinga abasomesa mu ggwanga. Museveni yawandika amagye mangi nnyo nga takimanyi time egenda tuuka economy crashing nga talina ssente. Kati wano wagenda okuva firimu. Obubbi bwa mobile money bugenda kulinnya 100%. Obubbi bwa maduuka ne supermarket bugenda kulinnya 100%. Highway robbery egenda kulinnya 100%. Kidnapping and killing egenda kulinnya 100%, whereby now police and the other security organs, they are using this tactic of kidnapping people to ask for ransom to release these people from their families. That's why these days when they arrest you, they ask the contact number for your families so that they contact them to tell that we have your family member, we need such amount to release your family member. Akuba mwabade mukategedde, omwate mukategedde nkabagambye openly sirina sente. Mukozese mundu ze nabawa mufune sente. Kino kituzaayo. Mu gavumenti ezaayita omwali omumpembe Idi Amin Dada ne Obote abagambanga ekigambo kyekimu nabawe mundu mugende munoonye ebyokukozesa kyekikomyewo olwaleero. Kiki ekigendo tutuusa wano? Okuwamba abantu nga tekuli politically motivated, nga kuli economically motivated, olw'ensonga nti abakuumaddembe balina mundu tajja kuba na mundu ng'atudde wali. Abale baleme kusoma, mukyala walwale baleme kulya ng'alina emmundu. Kibagenda okukola, bagenda nga kukola save ku kyalo baani abalina ku supermarket ez'amaanyi, bagagga ki abali ku kyalo, flexibility kyeziri mu kampala zirina ssente, baani abalina ssente era ne banka bagenda zibba. Ngenda basomera kabinja k'abantu abali mu vuyo guno gw'okubba gavumenti beekozesa, naye nga buli gavumenti emukozesa alina akozesa gavumenti. It's a two-way traffic. One, these people are allowed to go and steal from people, but at the same time, the government uses these people to assassinate their targets or government targets. It's a two-way traffic. Government ebeyambisa okutta abantu, ate government yo mukujisasula ba ne balagira ne bagenda babba ne babba eminyago gyabwe awo tugenda okufunira obuzibu. So namukiraba. Kati mu kino ntegeeza ki? Njagala muwulirize abantu bano wammanga bengendo basomera mukakase ekiri mu kubba mobile money n'okutta bannayuganda mulyoke mutegeere. Ngenze maaso. Kana akabinja ke kabadde mu kubba okutemula nenga bakikola emirundi ebiri. Government ebakozesa okutta target za government zeyagala. Bo ne bagenda okubba nga bali protected by the government okwesasula. Amanya gano ngenda gabasomera era nga n'omukazi yasembeyo kufa entebe kabinja ke kamwa kamubaddemu. Kana akabinja ke katta omuvubuka eyali akuba amasimu ku radio eyali wa off this go bayitanga Tom Julunga go bagati bamukwatira mbobbi. Kana akabinja ke kamu kagenze katta abantu bangi. Akabinja kano bagambye Museveni kino ekintu yakyogedde ebintu ne bitandikirawo okukola lwakuba nade sina sazze ejjo bagamba byatandikiddewo okukola. Batandise okumenya enzigi z'abantu amaduuka, babba supermarket, babba abantu mobile money, buli kimu bagenda kikula ekyo mbadde mukimanyi. Kati amanya gano ge abantu bano abasangibwa mu kabinja ako n'abalala bagenda kuma bakola emirimu gino. Kuliko omumpembe gwe bayita ayimbisibwe Malcolm, ono ava mu kabinja ke bayita FFP. Kuliko Alex Amanyire, ono ava mu kabinja ke bayita FFP. Kuliko Mawaz Patrick, ono ava mu kabinja ke bayita FFP. Kuliko Akim Wilfred, naye ava mu kabinja ke kimu. Kuliko Alele Smith, ono ava mu kabinja ke bayita FFP. Kuliko Alminia Christopher, ava mu kabinja ke Christopher, ava mu kabinja ke kamu. Kuliko Bashir, ava mu kabinja ke kamu. Kuliko Jangole Wire, era ava mu kibinja kye bayita CTB. Kuliko Balifali Francis, ono akava mu kabinja ke bayita CT. Kuliko Godfrey, ono akola ne crime intelligence ekawempe. Era bano bonna bakola mu bitongole bya police ebyokwerinda ne UPDF abamu bakolera bombo abala mu FFP. Kano ke kabinja k'abasasini abatta abana ba mobile money ababba forex bureau mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga oba mu Kampala. Kana kabinja ke katta n'omugenzi gwe bayita Tom Julunga. Kano ke katta abantu ba mobile money era kale mu kubba ne forex bureau pone banka mu bitundu byonna eby'eggwanga. Ndoza mu kitegedde bulungi amanya mu gategedde. Kati kana akabinja tekaliko kakubanga ndoza mutandise okulaba nga bannaffe bakwatibwa ennaku zino bagamba nti baagala omusingo oba ssente okuta abantu babwe. Kitegeeza nti gavumenti tekyalina ssente. Kino kitegeeza ki?
bagamba bababulira omwana waabo obwe ow'omugezi ng'amate okunkumula. Ntunuulira nnyo abayita ba political analyst mu government mu Uganda nga bavudde okufokasinga ku nsonga eziruma bannayuganda ne batuulira ensonga ezabula okuba nti bawadde ssente. Nze ne bonomba miliyoni 3 nzijja njogere gavumenti ya NRM naye nga byenjogerera tebigenda kufuula bannayuganda kye balina kubeera mba mmala biseera. Ekisooka bakuwadde miliyoni 3 ku 5 but economy gye bakuwereddemu ssente ezo ssente ku inflation level eriwo. That is useless money and toilet paper money. Nkiddamu ku economy eriwo right now mu Uganda emana kwa miliyoni 3 to defend Museveni. The economy is crashing soon or later. So how dare you take those 60 millions or 50 millions to start defending the rotten regime economically, politically, socially? You can't survive with that money because it's useless. The inflation is high. So many people are running out of businesses because URA is becoming a problem. Whereby someone has been brought in a container of 20 feet and he or she is supposed to pay like 20 millions in taxes. But now it's 100%. You're supposed to be either you pay 80 millions or 50 millions of that 20 feet container. If it goes to those who import like 40 feet container, they were supposed to pay like 50 million. Now they are paying 100 millions for what juice? Chiba chitegeza ezo indications ziba ziraga nti economy crashing soon or later. The moment linyisa emisolo gya imports mu Uganda, chiba kitegeeza nti omusuubuzi alina ssente zeewoze mu bank kurete kwazeewoleddeko nga tannazisasula goredde mu import charges oba import taxes zogenda omuggyako ziba zitutte capital we ziba zitutte ne looni nga n'ebintu ebiri mu container bwabikiriyalinga ajja kukwata n'agenda biguza kubanga bagenda biguza already tebalina ssente. Ne weewunya abasajja abakulu bajja ne batandika okwogera emmotoka Robert Kyagulanyi Center. This is to inform the public. Please stay calm and stay cool. Don't even talk about Bobi Wine's car, please. Government enaje genda twala motoka eyo kyenda kibagamba. Kubanga motoka ya Kyagulanyi bwoya ate tebasobola gitwala ekyo nkibaddiramu. Let them take that car, they will see ebinava mu mpale y'ebiraka ekyo nkibagamba ababuulira wano. Goba gitwale balaba ekinava mu mpale y'ebiraka. Ekyo nkivuddeko akabinja akali mu kutta bannayuganda mu kubba ensimbi okubba mobile money n'amayumba naye kino kibagambira wano Museveni Kyeyorekedde. Highway robbery egenda kweyongerako obungi nkiddamu gwokubiri. Okubba n'okumenya amayumba g'abantu n'okutta abantu kubajjako ensimbi kugenda kweyongera. Okumenya masupermarket, forex bureau n'okubba banka n'abantu sekinnoomu kugenda kweyongerako. Kidnap gye tuba tumenti egenda kuba ebadde politically no egenda kukyukamu kati. Nga bakuwamba naye nga famire bagisaba ensimbi okutta. Family bana batayina asimbi goyinza okubanga lwaya babagenda kutta. Ze factors zembaga emo zitunuulire nnyo kubanga mu security meeting Museveni bagambye sirina ssente za kusasula basirikale ate nga the fact is tazirina. Kati wano wengambira mwenna ba political analyst ba Museveni ne Museveni kennyini manyi kuno kwoli. Bagamba nti amanya amemanye galeeta ebizibu. Osobola otuulako wansi n'omanya eggwanga lino gye livudde ne bwe lituuse. Ebyenfuna bye biyimirirako eggwanga okutambula. Obunkenke mu ggwanga ebyenfuna biba bigenda kufa. Ekyokubiri, teri ggwanga likulaakulana bannansi nga battibwa. Teri ggwanga likulaakulana bannansi nga basibwa. Kino nkizzeeyo bwe nti the moment you put fear in Ugandans, economy egenda crashing. That is the first factor. The moment you kill Ugandans, economy gonna crashing. A second factor. The moment you impose curfew on Ugandans, economy gonna crashing. The moment of the truth is, if you don't sit down and revive your thinking capacity about the future of Uganda, politically, right now you are trying to bribe Europeans and the other agents of yours you've been using all along. It won't work out because the GDP of the country based on Ugandans, not on foreigners in Chidam. The GDP of the country of Uganda doesn't base on foreigners, based on Ugandans. Which Ugandans, as we speak right, they are in panic. Either they are killed, either kidnapped. So,
Which country do you want to live in? Or which country, Museveni, you wish Ugandans to stay in? The country which is in panic, the country which is in fear, the country where people, the world where they know that Uganda is a dangerous state for people to live in. Because people are kidnapped, people are killed. So please, muloze kuva ku sinking capacity yamwe mulowoleza no kumeza munywera obusera bwamwe na bine ebigundi bya bino biki bibayita obusera bwamwe munywera simena bino muloze ko beyond. Tulina abantu abasoma economics, they can't advise you. Tulina abantu abasoma politics, ona atali wa mono wa mondo. Bali badde ba advising eggwanga lino beyond the expectation. Robert Kyagulanyi Ssentamu is not the problem. Nope is not a problem. A problem is a rotten regime which governs on the gunpoint, which governs Uganda on gunpoint. We have a parliament whereby 60% of the parliament, all those MPs are corrupt. Including the speaker, Rebecca Kadaga, his deputy, Jacob Olanya, and the entire system is rotten. You find a government whereby the expenditure of the government is bigger than its income. Eyoteba government. Nchidam. Museveni ne government you. Egwanga livembe ufuze muloza ati byakutirako bantu, byakusinikirako manyo. No. Tulozo kusinga mwe mulowoleza. One, government y'omumpembe yoseto basonto bwakalekeze spending a sente nyingi nnyo bintu bitayina mugaso n'okusinga sente zeyingiza. As we speak right now, 1.6 trillion Ugandan shillings is missing in the treasury. While if you are asking the Uganda Revenue Authority how much money do they earn or they collect a day, they can't explain. Because the biggest number of people, they're out of business. Sente mugenda zi. Musoke. Nga tonna sindika bano balwasamalo olushana. Tonna sindika bano bantu bapa NRM okujja ku TV. We should base on the economy and the goodwill of Ugandans. Tujja kere nchaba na Uganda basingo binga bali ku street. Baba sudde bote bana sente za kusasula rent. Bujja kera ku machanga 50% abana balina okubera masomero bali out of the school. Ndemwe ngate mu kitunulidde. Mutunulidde kimuntu simanya akalukagwa mu Kyagulanyi yakawangula. Olwokuba nti mubbi eggwanga buli kimu kirina muti abantu okuba expose bababuza the accountability of your wealth. Mutudde omusajja omusiru IG Azzemu, I'm going to write to the Uganda Revenue Authority to review Kyagulanyi's vehicle. Mr. or Mrs. IG, let me ask you one simple question. First, audit your office, audit the public service office before it's too late. The problem is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. The problem is not NOP. The problem is these dead political figures in Uganda, including the so-called opposition and the NRM.